naye mwe baana mwe bano abantu balina emitima emibi. Nasiibye nabo baasiibye. Obwedda nze nkola nga beebase. Naye enfumbye Shuruba entamu amuggyemu yenna. Ansalidde amagezi mugenda olongoose ebisenge. Ngenza okumaliriza nga amuggyemu yenna n'entamu n'agiyiwamu amazzi. Sumbuusa mye. Kati nze alowooza ngenda suubulukukira ku ki? Naye bo balowooza ffe tuli bantu. Wabula ngenda kimukola. Ngenda kulya nkoko nnamba. Sawa kamanyiiro. Ebyokulya byonna. Nkuleetedde ekikolo n'eddagala bw'abanga mukamaawo yeeyisanga owoono naddala mu bino ebiseera eby'ekisiibo bye mulimu. Mukwano teweeregana kulya nkoko ya mukamaawo nnamba. Enaakutikkisa oba enaakuleetera okuba nti bakusala omusaala. Oba enaakuviirako akabasa nedda. Nkuleetedde ekikolo n'eddagala. Nkusaba beerako ku vidiyo eno. Bw'abanga boosi waakuwa busumbuusa bubiri. Obanga takuweerako ddala. Mufumba ebintu bingi byonna ne babikokoola byonna ne babitwala. Gwe naakuleka nga tolidde nga wasiibye oba oli awo wadde tosiiba. Kubanga oba olina okufuna ekyokulya mpaka woonoolindira ekiro gye mufumbira emmere. Naye ogenda kukola otya? Kye ngenda okukubuulira. Nsooka okwanirizaako abalabi bange wonna vidiyo eno weekusanze. Mukwano okola kya tabbu nnyo era gwa komentinga nawa layikinga nawa sheyalinga okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Bannange bamikwano ate gwe omupya eyakatweyungako olunaku olwaleero. Gwe nkusaba tukonerekawo kagambo subscribe. Ogenda kubanga omaze okwegatta ku channel obutereevu. Buli vidiyo eneebeera ejja ojja kubanga ogiraba ng'ekutuukako obutereevu. Wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe. Gwe bw'okakoonako ojja kubanga okimaze. Ate wamala okakoonako waliwo akalala akajjawo kalinga akade. Kati akonako bw'okakoonako buli vidiyo gye nteekayo YouTube egisoosawo n'ekuweereza akameseji nti gundi ataddeyo akavidiyo. Tweyongereyo mu maaso. Mwana muwala ono agamba yafumbye ebyokulya ate nga yasiibye ne boosi we yasiibye. Boosi n'akwata ebyokulya byonna n'abikokoola byonna n'abitwala n'atamulekerawo wadde ak'okulya. Era ya mumuwulidde ng'agamba tinze kati ngenda kulya enkoko nnamba kye ngenda okumukola. Ekyo tekigasa. Nkuba kyeyo kino kikole. Kati kansooke naawe atasiiba nga toli musiraamu tosiiba. Boosi we mufumba akuwa obusumbuusa bubiri oba n'obutakuweerako ddala. Buvunaanyizibwa bwo nkuba kyeyo okwefaako. Zuukuka nga tannazuukuka kuba nkimanyi mu kisiibo. Gw'osooka okuzuukuka ye ate era n'ekibasa ekisiibo. Gw'osooka okuzuukuka. Oluzuukuka bw'oti sooka ofumbe ekikyayi noonyaayo ak'okulya akali mu nnyumba omwo. Okeezibike. Osooka ozibye ekituli kiri. Ebyokulya bino gwabifumba amakuroni go gafumba. Kuba kyemmanyi abasinga basibulukukira nnyo ku makuroni ago. Gw'obifumba. Bw'okimanya nti we mumala okufumba takuwa. Gw'olufumba amakuroni gano gaba gajja. Obanga gayidde ng'akyebuzaabuza. Senako ofune mu kasowaani osooka ogakuba ekkava. Bannange bino byakwefaako omuwalabu tagenda kufaako. Ate omuntu w'omala okumumanya bagamba nti enswa bw'ekyusa envubo, enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Senako otukuloni tuteeke ebbali weetetenkanye. Juyisa ono gw'omutabula. Bw'oba omutabula osobola okufukako oba n'onywako. Indati nti oba akuwadde oba takuwadde oba olina ky'otaddeko mu lubuto. Omuwalabu tagenda kukulowoozaako gwe kadama batono. Era mulimu be nalabya mu comment section y'omukyalo ono bambi nga bo basiima ba boosi baabwe nga bagamba neebaza Katonda kubanga boosi wange ampa. Neebaza Katonda nabye comment eziwera kitegeeza ba boosi bonna si be bamu. Eriyo ba boosi abalungi ng'akimanyi omukozi oba yasibye oba teyasiibye buli kye tufumbye alina okulyako. Kaakati mukwano gw'ona olinda omuwala bw'akulowooleze omuntu mumanye muyige. Ate era osobola n'okuyimirira n'omugamba mama nange nasiibye kati ngo sisito
olwaleero wakimugamba mama tajja kuddamu kukikola okuba nga tamuwa byakulya. Mugambe mama nange nasiibye naye bwe tufumba ebyokulya byonna obitwala nze sifuna kyakulya. Ye video gye nakoze eggulo nga nkugamba weetaaga okubeera ne confidence y'ensonga nti tugenda kufuna bi ulcers ebirwadde nga ffe kennyini tulinda omuwala bw'atulowooleze nti tulina okulya. Era gwe kadaama omupya nga kino kyekisiibo ky'osoose okukola mukwano, bosi waba takuwa byakulya making sure nti bw'oba ofumba wejjireko. Obusumbuusa bamanyi okububala, obusumbuusa oyinza obuboleka naye ku makuroni making sure osenako ne waba yagafumbye bw'olaba agize bw'ati ng'osenako ng'olya. Oyinza okweraliikira nti mu ffumbiro mwandibanga mulimu kamera kati bw'akikola ogusoose n'atakuwa gwe kennyini muyimire mu maaso mugambe nasiibye naye tewampadde byakulya. N'oba tewasibye mugambe since morning nange mbadde sinnalya naye ate ebyokulya byonna obitutte. Akimanye nti olina okulya. Kati bw'olaba takufuddeeko tandika okwesenerako weesenereko. Tekyetaagisa kulya nkoko ya Muwarabu. Ogenda kuggyayo enkoko y'Omuwarabu olw'obusungu. Ne Bayibuli etugamba nti tosalirangawo mu busungu. Ogenda kuggyayo enkoko y'Omufirisuuti ogirye bakusala omusaala. Enkoko ey'omutwalo ogumu bagende bakusala emitwalo 3 walidde enkoko y'Omuwarabu. Enkoko ey'omutwalo ogumu egende kufuukira akabasa omukazi atandika okukutunywa lwa nkoko. Atandika okuteekako akazito lwa nkoko. Ekyo tekyetaagisa. At least muyimire maaso mugambe mama nange nasiibye naye lwaki wetufumba ebyokulya obitwala n'otompa ate nga nange mba nasiibye. Kuba n'agamba naye yasiibye kitegeeza musiraamu. Kakati alright eyo tuvuddeyo. Waliwo ka video akalala kenjagala okwogerako. Omwana omuwala ono video ono gye mbadde ngitaddeko awo wabbali. Omwana omuwala ono tumulaba ategeka ebintu by'okusiibulukukirako. Naye bwe ntunuulira omuwala ono ndabira ddala nga ewantu alabika waakolera embeera si nnungi. Alinga atafuna byakulya. Bwe mutunuulira omanyi body language omuntu yenna tasobola kulima nti I'm fine. Osobola okulaba omubiri gwe n'omanya. Waliwo kye tuyita body language. Oyo omwana bw'oba omutunuulira ndabira ddala alinga oba atalya oba alinga nga waali embeera oba ereeta. Ntunuddeko mu comment section ze nga bambi ate bayirabe kino kankyogereko. Munnaffe tuba tumulabe bwetu tetuteekangawo comment zongera okumumenya omutima. Abaana abawala bakomentinze comment n'ab'obulenzi nga bamba mugamba simanyi wa ku mirembe gyawa, simanyi ono wa mirembe gya Bayibuli, simanyi ono wa ku mirembe. Bannange komenti zokka omwana ono asobola okuzisoma n'ayongera okwekyawa. It's better ne tumuzaamu amaanyi ne mubuuza kamaama kiki embeera eryeta. Even osobola n'ogendako muka inbox ke n'omubuuza embeera eryeta n'afuna ku advice ne mumuzaamuko ku maanyi. Ye wakakola bbanga ki naye kijja kuggwa. Bwe kiti ne bwe kiti ayinza okuba alina embeera gy'ayitamu etali nnungi. Naye bwe natunuulidde comment section nga mwana muwala ono bw'abanga wa mutima munafu ayinza okutendewalirwa. Okimanyi omuntu asobola okwejja mu bulamu lwa kigambo. Okimanyi omuntu asobola okwekyawa lwa comment gy'okoze ng'ogiraba ng'ey'okusaaga. So bambi bwe tulaba bannaffe nga bali mu mbeera bweziti beetaaga kuzzaamu maanyi. Yeetaaga ogendako mu kabokisi ke n'omubuuzaako kiki embeera eryeta kuba kituufu y'omulaba tali oke. Tali oke. Ayinza okugamba ndi oke n'amazima tali oke. Either ebyokulya bitono oba nga ebyokulya bifuna naye nga waakolera abantu baakolera si bangu. Okimanyi osobola okuba ng'ofuna ekyokulya ng'ofuna ekyokunywa ng'era by'ogamba mbifuna. Nze nali mbaddeko mu mbeera eyo naye nga siri ku kyeyo nga ndi Uganda ewaffe wano Uganda nga wendi. Era siryerabira sizoni eyo.
nali awantu nga wantu wendi bampa buli kimu ng'ebyokulya mbifuna ate ebirungi naye olw'abantu be nali ndimu n'engeri gye baali oba bampisaamu nze yali omunene nze nali mukyala munene mukwano nga nnina ebbina nga likoma eri nga waggulu ndi mutono nali nakula Kinyarwanda ate nga ndi Muganda naye mukwano nakokka yalaba kambuuza tolya. I remember natuuka ewaka taata wange n'antulira n'akabano kaba n'ambuuza tolya naye nga nali ndya ebintu ebirungi naye olw'embeera eyaliwo mukwano nga toyinza kugejja situresi yokka nga gye nnina naye ng'ate omuntu waaba azze n'akyala ng'agamba ha mu butuufu nga yeegomba okubeera awantu we nnali. So kati sisito nayinza okuba ng'alya ng'ebyokulya si kye kizibu ng'alya bamuwa ebyokulya alya naye nga embeera eri ewaka oba abantu engeri gye bamuyisaamu nga situresi yokka gy'alina mukwano nga tayinza kugejja nga alina labika bw'atyo naye ate eriyo n'omuntu ng'ewantu waali ng'embeera mbi nnyo naye nga ye akulaga nti talina stress era n'omulaba ng'agejja buli lukya nga si yali obulungi ekiri awo naye nga yejjako stress ng'alya bubi naye ng'ate alabika bulungi. So kati kamaama kandiba nga kalina stress abeera mu kweraliikirira oluusi n'emirimu gimanyi otweraliikiriza oluusi n'abantu be tulimu oli aboggola n'olira ng'omutima gulinga ogwagala okuukamu so bwe tuvayo ne tuleeta komenti simanyi oba walabyeko ku vidiyo y'omukyalo ono bambi komenti ezo tuzireke baddiya omwana mumumalamu amaanyi. So omukyalo oyo yembeera yeeyo era ebintu byebyo ebigenda mu maaso abali mu kisiibo weefeeko omuwala butagenda kufaako tagenda kufaako. Ekirala bankuba kyeyo twejjeko stress nkuba kyeyo stress zibasse nkuba kyeyo stress zibakozezza emirembe ne gikugwako lwa stress naye singa weeyambula stress emirimu ne giba mingi mitya osoogiraba ng'egitaliiwo kasita owejjako stress bambi twejjeko stress nze kinyinza obbagamba naye bwe tune stressinga tuyinza okufa ne batuddiza mu box bwe tune stressinga emirembe gigenda kutuggwako kyekyo bamikwano. Ate n'ekirala kyenkubiriza bankuba kyeyo bannange okwezzangamu amaanyi twezzengamu amaanyi twezzengamu amaanyi oyinza muno ng'akaabira mu comment section muzzeemu ku maanyi mugambe kijja kuggwa bwe kiti ne bwe kiti addemu ku maanyi kubanga waliwo oluusi embeera etuuka gwe n'olabanga yennene nnyo atagenda kumalako ate nga munnange ate waliyo munno ate ali mu mbeera enzibu ennyo. Nze ekyo kyennyamba nnyo 2021 okumalako ekyeyo kitya nti bwe nalabanga embeera ng'eringa ennyigiriza mu gurupu gye twabeeranga mu baana be twali twatambula ng'olabanga gwe embeera ekunyigiriza ogenda owulira munno ng'ate ye akaaba ekisinga ku kikyo n'oguma n'ogamba ate nze nkaabya kajanja neŋŋuma nesiddamu nakutwogerako nendaba ng'ate nze ndi bulungi nnyo. So kati bwe tuba tutambula twezzeemu ku maanyi tetwemalamu maanyi tetwenafuya buli lwaggwamu amaanyi buli lwaggwamu essuubi even osobola n'okufa ng'obadde tonnatuusa kufa. Kambabe kasitole k'omukyalo omu juuzaawo omukyalo oyo baamukebera ne bamusanga ng'ayina yali kansa. Omukyalo ne bamukebera ng'ayina kansa yatya n'atandika okukaaba naye nga bamutadde ku treatment naye ate wali abalina kansa nga bawangadde ebbanga wali abalina sirimu nga bawangadde ebbanga naye omukyala yatya n'atandika okutya n'agamba abaana bange ngenda baleka nti ye yeeraba mu kaseera ako nti agenda kufa. Akaseera ako omuntu eyali wangadde emyaka emirala 5 mu maaso nga tannafa yamala emyezi egyo 2 n'afa
kubanga eri aweddemu essuubi bamugamba nga nedda eri abakansa amaze ebbanga eri abakansa abaluddewo tugenda kufa ye yaggwamu amaanyi okuva lwe baamukebera ne bamugamba alina kansa yatandika okutya n'atandika okukaba byembagamba byakabeerawo jojuuzibwa omukyala yafudde era ne bamuziika emyezi 2 nga waliyo abalina kansa bamaze emyaka nga weebali bali ku ddagala. So buli lwoggwamu essuubi manya tokyalina lugendo naye olina okusigala ng'oli muvumu n'ogamba nti nze buno obulwadde ddewuze yadde bankebedde olaba balina siriimu era oli bamukebera nga alina siriimu n'atandika okutya n'atandika okweraliikirira tasobola kuweza yadde omwaka nga tannafa naye oli we bamukebera n'agamba olwedde kizze sikyalina kyakuzza nina okubeerawo okukuza abaana bange oyo omuntu oyo n'atandika okumira eddagala nga talinaamu kutya wadde asooka nga n'emyaka emirala 10 n'omusobo nina omuntu gwe mmanyi ffe twakula oba nagenda otandika okutegeera ng'omwana waategeera nga batugamba alina siriimu maidiya nakati waali mulamu tafanga so kati waliwo embeera ejja n'ogamba ezze nti ye nze nina okumalako sijja kubamu abo abalemererwa oba bala bafiridde ku mwaka oba myaka 2 nze nina okubeerawo kwegamba n'okimanyiira ne kitakuteeka ku pressure osobola okuwangula kati n'ekyeyo bwe kityo tetulina kweteeka ku pressure era gwe omupya eyakayingira ekyeyo mukwano teweteeka ku pressure nedda gwe kimanyi omuwala bw'oba kumusobola gwe gamba ono mwesobolera so kyekyo baddeya naye nga mbadde balabe balungi okuva gye twatandikidde mpaka okutuuka wano ate ku nkomerero ya vidiyo yaffe kyenkusaba kimu weekuumireko ate nkyaleeta ebirala bingi nnyo Mukama bankumire nnyo ate akumira mpeera ja bless